أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومنوجة تولي لزا متنا مجف واشتبا الله سبحانه وتعالى زاكو أكسبا أكسسني من جدي النبي في محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قبل الجو تقسي ني سريزا في إذا كن يلا اشتوى إمام شرف الدين البوصيري رحمه الله تبارك وتعالى. ونقول والي روتوين الفصل الخامس أمريان وأغوكتانو في معجزاته صلى الله عليه وسلم. nga twogera kwebyo Allah subhanahu wa ta'ala byamuwa mu byamagero byebimu ku byamagero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala byamukolera. Yatandika n'agamba al-imam n'agamba tijaat lida'watihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilayhi ala saqin bila qadami ka'annama sataran lima katabat فروعها من بديع الخط باللقم. يقامت جاءت لدعوته الأشجار ساجدته. نقول مو نبي محمد صلى الله عليه وسلم امتي جام سيمبلا وبجج جاري ألفني ملوك بيرانغا جيكو ودي ساجدة يعني خاضعة ججانغا جيوون بيسي تمشي إليه امتي جنونغا جيتا ملوك جاري على ساق بلا قدم. إمام يقول سيشيغامونت على ساق تجاتا أمبول يكون تنبوي زاجو. الساق في العربية وبا في جتويت تنبوي سمي ساقا شاتمي وإن تنبوي لأن الإنسان ينساق عليها. وبانغا أمبيلي قومانا دامو قلنا كفا وقلو قتولا كبي جربين و اكسامي شنو تي أمانا دامو كواي ميريدا غا جيندو كتامبولا kati yagamba tamshi ilayhi mtejino jajja eri nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ala furu'iha jajja jitambulira kuki ku matabi gajo nga jekulula okusembera kumpi na nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gajise bila qadami nga tejina ki magulu wabula jajja jekulira kuki jekululira ku tebaita roots mu lulimi oluzungu oba emirandira. Era nga amakulu gano Imam al-Busiri yagajja mu hadithin alladhi akhrajahu al-Imam Abu Ya'la wa Ibn Hibban wal-Bayhaqi fi ad-Dalail wa ghayrihim min hadith Sayyidina Ibn Umar. Sayyidina Ibn Umar atunyumiza anna a'rabiyan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam aya ومسجى يجري النبي محمد صلى الله عليه وسلم نام سبا أكبنيرو أكلاغانت النبي تنبيون بكوا الله فقال له ومسجون من منغناغا بالنبي صلى الله عليه وسلم قل لي تلك الشجرة بول النبي ودلا سبا أولغيرو متيوغو gujje guvewe guli gujje mu kifo ekirala. Nabbi namugamba beera ng'ogamba omuti ogwo Rasulullah yad'uka gugambe nabbi wa Allah akuyita. Omusajja weyayogera ekigambo ekyo famalat an yaminiha wa shamaliha wa bayna yadayha wa khalfiha hatta qata'at uruqaha. Omuti ne gwenyenya ku kkono ne ku ddyo ne mu maaso n'emabega paka we gwakutukayo wansi mu ttaka gye gwali guli ne gujja fawaqafat bayna yadayhi. Omuti guno ne guva we gwali guli ne gusembera nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali ali. وقالت نقوم السلام عليك يا رسول الله إمي بجبرك نبي الله. قال الأعرابي ومسجون من نبالونغو يا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم كبرني له كويكو مقامات مرها فلترجع إلى منبتها كاري قراجيري قديو وقبديو بول النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها ناقول جيلا فرجعت نقديو قوي قوالي. إليش فننكو بيشتو تجل محديثي هي جابر في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم جابر واتو نمزم حديث صحيح مسلم
ذهب يقضي حاجة الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم نكم يقال كبير أن عمل حاجة وباء تشيتاغو فنظر فلم يجد شيئا يستتر به ne ekifo kye yali alimu kyali kyererezi nga tasobola kubeera nga amala haja mu kyererezi ng'abantu bonna bamutunuulira. wa idha bishajaratain bishati alwadi, nabi sallallahu alaihi wasallama yali ali awo n'alengera emiti ebiri ku saidi ku mabbali. fantalaka ila ihdahuma, nabi sallallahu alaihi wasallama n'agenda eri emiti egyo oba egimu ku miti egyo. fa akhadha bi ba'di aghsaniha, n'akwata agamu ku matabi ga omuti ogwo. faqala inqadi ma'i biidhnillah, nabi sallallahu alaihi wasallam n'alagira omuti ogwo gubeere nga gutambula gujja naye biidhnillah, okulwa amanyi ga Allah subhanahu wa ta'ala. inqadi ma'i biidhnillah fanqadat ma'ahu, omuti ogwo ne gujja nga gutambulira ku nabbi sallallahu alaihi wasallam emabega. hatta idha kana bilmansif mimma bainahuma la'ama bainahuma, nabi sallallahu alaihi wasallam paka weyatuuka mu kifo kyali ayagala okumalirako haja, emiti egyo n'abiranga agikozesa yastatiru bihi, nga gibeera gimukolera akayumba bw'amalira haja. nabi sallallahu alaihi wasallam bwe yamala ثم بعد انقضاء حاجته افترقا فقامت كل واحدة منهما على ساق. النبي صلى الله عليه وسلم بيمرز حاجة امتنا جلجلا نجد ولقوم وقالي قتي وقالي قولي. حديث إليم صحيح الإمام مسلم وغيره. ممكرو أقل حديث إمام البوصيري جيجمو بقامو به قال ألزا إبمو وبياما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم الله بيموه نقامت جاءت لدعوته امتاج ججة مكسيرة ويجيت دا لدعوته ورفني مروك جيت الأشجار ساجدة امتاج ججة خاضعة جيغونزي كريش لقي لشان النبي محمد صلى الله عليه وسلم جيت جاري تمشي إليه جيت أمبلا جيت جاري على ساق بلا قدم جيت أمبلا على فروعها جيت أمبلا كميلان دي لجاجو بلا قدم جتجينا مغرو ني ورا وكبانت الله سبحانه وتعالى يليات ودي النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاي تاما كيلو امتاج جات أمبلا نجي جاري إمام yakuba ekifaananyi engeri emiti egyo gyali gitambulamu n'agamba nti kaannama sataran lima katabat furuuha min badiici alkhatti billaqami. ekifaananyi emiti giri gyekyajjiramu ennyimirira gye gyayimiriramu nga eri straight nga gijja eri nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama. kaannama sataran lima katabat furuuha min badiici alkhatti billaqami. yagamba nti jajja eri nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam satran nga giyimiridde oluyimirira olwo nga lulinga woolaba emirandira gyali giyimiridde straight emirandira egyo nga giringa woolaba badii al-khat ye khattu ezimu ku handwriting ez'olulimi oluwarabu esinga okubeera ennungi. kati yafaanaganya okuyimirira kwagyo obulungi kwejayimirira nga gijja eri nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama nga kiringa okuyimirira kw'ennyukuta zebawandiise mu khatti y'oluwarabu gye bayita khattu al-badi' nga ennyukuta ziyimiridde bulungi billaqami yani wasta at-tariq jajja wakati mu kkubo nabbi sallallahu alaihi wasallama we yali agiyitidde nga gitambula gyali nga giyimiridde bulungi nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala yagiyimiriza bulungi nnyo omuti ogwo nga emiti egyo nga gijja eri nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kubanga yali agisobozesezza okubeera nga gikola ekyo yali Allah subhanahu wa ta'ala ng'akiwadde nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'ekyamagero gyali. yagamba ekyo nno kifaanaganako yani okutambula kw'emiti egyo nga gitambulira emabega wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'agiyise. yagamba nti kiringa مثل الغمامة أو مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حرا وطيس للهجير حمي. okutambula kw'emiti egyo nga gitambulira emabega wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama obanga gimugoberera. yagamba era ekyo kifaanaganako nga wolaba mithla alghamama nga wolaba ebisiikirize
anna sara sa'iratan nabi sallallahu alaihi wasallam buli we yagendanga nga wegigenda nabi sallallahu alaihi wasallam buli we yatambuliranga mu musana ng'ekisiikirize kimugoberera ekisiikirize kyebire taqihi harran nga kimprotectinga omusana guno oba okwokya kw'omusana okubeera nga tegumwokya taqihi harra watisin lilhajiri hami nga kumprotecting ekisiikirize ekyo kimprotectinga harra watis nga kiprotectinga nabi sallallahu alaihi wasallama harra watis lilhajiri hami nga kiprotectinga nabi sallallahu alaihi wasallama okwokya kw'omusana wakati wasta nahar okwokya kw'omusana mu budde bwa wakati bw'olunaku tugambe nga ku ssaawa 6 wano waffe omusana ogwo guba gwokya nnyo kati nabi sallallahu alaihi wasallama buli we yatambulanga mu kaseera ako nga ebire bimugoberera bimuprotectinga omusana ogwo kubeera nga tekola ki tegumwokya Allah subhanahu wa ta'ala kinakyo yakimuwa nga kyamagero era kigambibwa eyasooka okulaba nabi sallallahu alaihi wasallama nga ebire bimutambulirako nga bimuprotectinga yali muganda we baali bayita Shaima yali muwala wa Halimatu Saadiya jukya Halimatu Saadiya ye mukyala eyayonsa nabi sallallahu alaihi wasallama ng'akyali muto lunaku lumu nabbi afuluma kaseerako k'ettuntu ng'omusana mungi maama Halimatu Saadiya kwe kubuuza muganda we Shaima namugamba Shaima okkiriza otya Muhammad okutambula mu kaseera kano ng'omusana mungi ebweru Shaima n'agamba nti ate kinneewunyisizza oyo gwe weeraliikirirako ngenza okumulaba bwe ngenza okumugoberera ng'ate ekisiikirize ky'omusana kimugoberera buli waali yaani omusana tegumutuukako era ekyo kifaanaganako n'ekyo taata we omuto kye yalaba bwe baali bagenze naye okubeera nga basuubula bwe baasanga rahib oba gwe tuyinza okuyita omusumba w'abayudaaya n'abagamba nti innakum hiina ashraftum min makka buli mwavudde e makka nga muzze okutambula walghamamatu dhilluhu fawqa ra'si ekisiikize kyazze kimugoberera nga kimuprotectinga omusana obutamwokya walam yabqa hajarun wala shajarun illa kharra lahu sajidan buli wamwayise emiti n'amayinja obwedda gimuvunnamira obwedda gimubuuzaako wala yasjudaani illa linabiyin ate emiti n'amayinja tegivunnamira oba tegitolera muntu yenna salaamu okuggyako nga nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala era nabi sallallahu alaihi wasallama nga bwe banyumya mu kyafaayo ekyo ti nabi sallallahu alaihi wasallama bwe yali atudde ne taata we omuto ne nga batudde no buhayra oyo rahib omusumba bali we bali batudde waliwo ekisiikirize ne nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yavaawo ekisiikirize eyo famaala ilayhi ekisiikirize ekyo ne kivawo ku bano we baali bali ne kidda ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ekyafaayo ekyo أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في المصنف والإمام الترمذي والبزار والحاكم في المستدرك وصح وحسنه الترمذي وصححه الحاكم إشافايته تلم بتابع ببنجة ابن أبي شيبة لإمام الترمذي للحافظ البزار لحاكم في مستدركه يونجرا إمام قايوجرا كن نبي محمد صلى الله عليه وسلم كبيا ما قال الله بيموع يقامت أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم يقامت أقسمت بالقمر المنشق إن له ونمبيت ملم الورب والوجه بيت حذف وحذف ما يعلم جائز ekintu oli mu Luwarabu omuntu asobola okubika ekintu n'atakyogera ebbanga likimala nga kimanyikiddwa abantu nga kisobola okutegeereka omuntu niwaba takyogedde. Imaamu kyennyini kyeyakola wano kifaanaganako ne Allah subhanahu wa ta'ala kyeyagamba mu Qur'ani ti was'alil qarya mubeere mubuuze ekyalo naye ng'ategeezaamu was'al ahli alqarya mubuuze bannyini kyalo kubanga ekyalo tosobola kukibuuza. Ekyalo ibaara an mayumba na miti tosobola kubeera ng'oyumba obuuza mayumba n'obuuza miti obuuza ki obuuza abantu bali mu kyalo.
كتنا وانو إمام جيكولا والبيت على تقدير أقسمت برب القمر يقانت إن يدي كتونا ومويزي المنشقي omwezi ogwo ogwayawuzwamu emirundi ebiri nti omwezi ogwo inna lahu min qalbihi omwezi ogwo guyina kyegufaanaganya min qalbihi nisbatan mabrurat alqasami omwezi ogwo mukwawuzibwamu kwagwo wakati gufaanaganyamu era nabbi sallallahu alaihi wasallama okujjibwamu okw'omutima bwe yali akyali muto ba malayika Allah subhanahu wa ta'ala Allah we yatuma bamalayika eri nabbi sallallahu alaihi wasallam nga akyali muto ne bamugjamu omutima ne babeera nga bagwozaamu haddu shaitan ne bagujjamu okubeera nga shaitaani teyina busobozi ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Hajar al-Haytami bwe yali avuunula bayti yagamba nti المعنى المقصود في هذا البيت انت إن له من قلبه مزم الدلا النبي صلى الله عليه وسلم مو أينو متما يعني إن له من قلبه ضمير هذا يعود على القمر المنشق انت okwauzibwamu kw'omwezi kuli kuyina kyegufaanaganya mu kwauzibwamu kujjibwamu kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam omutima gwe ne bagwawuza bamalayika nga bajjamu haddu shaitan nga bagulongoosa okujjamu shaitaani okubeera nga teyina busobozi ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yagamba nti shabihan kino kifaanaganamu bi'itibaari anna qalbahu asharif nti omutima gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam okwawuzibwamu kw'omutima kufaanaganyamu ng'olaba omutima gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kama shuqqa nga bamalayika Allah subhanahu wa ta'ala bwe bajja ne bagwawuzaamu wa ghusila omutima ogwo ne babeera nga bagulyonja nga nabbi sallallahu alaihi wasallam akyali muto liyuqarrira fihi ma'arifa an-nubuwwa omutima ogwo gusobole okubeera nga guyingisa ebyo ebikwatagana n'obwannabbi wayatamakkana fihi asraruha era mu mutima ogwo ogwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyaleetera bamalayika Allah okutuma bamalayika okulongoosa omutima gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam nga akyali muto liyatamakkana fihi asraru nubuwa omutima guno gusobole okukkiriza ebyamagero oba ebintu ebitamanyi ebitaliiko obusobozi bwa mwanadamu yonna kubeera nga abimanya okujjako nga nabbi. kadhalika alqamar nabwekityo omutima guli nabwekityo okufaanaganya nga olaba omwezi guno Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagwawuzaamu lituhaqiqa an-nubuwa gusobole okubeera nga bulinga bujulizi nti ono agwawuzzaamu ani nabbi Muhammad nabbi era nabbi wa Allah watadhhara inda an-nasi ahwaliha era abantu basobole okumanya nti ono agwawuzzaamu nabbi munabbi mubannabbi Allah subhanahu wa ta'ala bakola eki beyatumira eri abantu. kati imaamu wano yakola tashbih yafaanaganyamu haditha bbiri ebintu bibiri ebyagwawo mu bulamu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam inshiqaqu alqamar okwawuzibwamu kwaki kw'omwezi kubanga abakuffaaru basaba nabbi sallallahu alaihi wasallam akabonero akalaga nti nabbi ne bamugamba ayozeemu omwezi nga Allah subhanahu wa ta'ala wagamba mu Qur'ani iqtarabat as-sa'atu wanshaqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bwe yamala okubeera nga yeyawuzaamu omutima weyawuzaamu omwezi n'asaba abakuraishi babeere nga bakkiriza ne bagamba hatha sihrun mustamir buno bulogo obweyongedde okubeera nga bweyongerayo. Nabi Muhammadi asobodde okwawuzaamu omwezi guno naga nti haditha eyo ey'okwawuzibwamu kw'omwezi efaanaganamu nga haditha eyatuukako ku nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'akyali muto bwe yaggyibwamu omutima gwe ne gubeera nga gwawuzibwamu wakati nga ekibireetera okubeera nga bifaanagana nti byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabikola kujjayo sharafu ya nabbi kujjayo ekitiibwa kya nabbi na kujjayo kitangala kiraga nti ono nabbi mu bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala. Yeyongerayo
ng'ayogera ku bya magero bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyasookera ddala twalabye ekyokubeera nga Nabbi Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa okubeera nga emiti yagiragira ne gijja gyali. Ekirala kye yamuwa n'amuwa okubeera nga ekisiikirize eky'omwezi kyebire kyalinga kimutambulirako buli we yalinga ali okumutaasa ku kwokya kw'omusana. Ekyokusatu Allah subhanahu wa ta'ala yamwawulizaamu omwezi nga akabonero mu bubonero obulaga nti nabbi. Era ekyokuna Allah subhanahu wa ta'ala yamutumira bamalayika ng'akyali muto ne bamwawuzaamu ekifuba ne bajjamu omutima gwe ne bagulongoosa ne bajjamu haddu shaitaani okubeera nga shaitaani teyina busobozi bwonna ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Imaamu ayongerayo ng'ayogera ku byamagero bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nga tetunaba kweyongerayo ku baiti eddako. Ku baiti eno yennyini kuliko ishkaal oba kuliko okusumbuyizibwa abantu abamu kwe bafuna mu kutegeera baiti eno. Ekisooka Imaamu yagamba aqsamtu bilqamari, naam, ndayidde ki? Ndayidde omwezi. Ate nga kimanyikiddwa mu shariya eyaffe ti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugaana okulayira ekintu kyonna ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Era mu hadithi yagamba nti man halafa bighayri llahi faqad ashrak, yenna alayira ekitali Allah subhanahu wa ta'ala abeera agasse ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mu riwaya endala yabagamba nti la tahlifu bi abaikum, temulayira ku bataata bammwe. Era man kana halifan, yenna abasazeewo okulayira falyahlif billahi aw liyasmut aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, yenna abasazeewo okulayira alayire Allah oba akole ki oba asirike. Abamanyi b'Obusiraamu bwe baali bavuunula baiti eno bagivuunula oba ishkaali eyo bagijjawo mu mbeera nnyingi. Ezimu ku zo zetulabye nga tutandika nti qaalu, bagamba albayta ala taqdiri hadthin, ti baiti eno mulimu ekikola ki ekyasangulwamu nekitoogerwa naye nga kimanyi, ng'abamanyi b'Oluwarabu bwe bagamba nti wa hadthu ma yu'lamu jaizun, okusangulwawo kw'ekintu ekimanyikiddwa kikkirizibwa mu lulimi Oluwarabu. Era ne bagamba nti walbaytu ala taqdir, baiti eri ku makulu agagamba nti aqsamtu bi rabbil qamar, ndayidde ani? Katonda waki? W'omwezi. Era nga Imaamu al-Qarafi rahmatullahi alayhi bwe yagamba mu Qur'ani n'agamba nti ikhtalafa al-ulama, abamanyi b'Obusiraamu bayawukana fi lwaqi' fi al-Qur'ani, okulayira kwonna okuli mu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala kwe yalayira. Faminhum man qala fi kullihi mudaafun mahdhuufun taqdiruhu uqsimu bi rabbi ash-shamsi aw uqsimu bi rabbi at-tiini waz-zaytuun. Ne bagamba nti buli kulayira kwonna Allah subhanahu wa ta'ala kwe yalayira mu Qur'ani kuli ala taqdiri hadthi, nti Allah subhanahu wa ta'ala alina kye yasangulawo ng'ekyokulabirako Allah we yalayira wash-shamsi wa duhaaha, naga taqdiruhu kye Allah kye yali ategeeza uqsimu bi rabbi ash-shamsi, neerayirako nze Katonda waki? W'omwezi. Era ekyo yakyogera bamuyita al-Imaamu al-Qarafi fi al-Furuq. Abamanyi abalala ne bagamba yani taban tawjih ku baiti eno zisukka kwemu, yani abamanyi engeri gye bavuunulamu baiti eno okulaga nti teriimu buzibu kisukka kwemu, kisukka ku ndaba esukka kwemu. Nga abayogera endaba esooka eyo nti baiti eri ala taqdiri hadthi, nti Mungu alina kye yasangulamu, bamanyi b'Obusiraamu omuli Imaamu al-Usuli al-Bahr al-Imam az-Zarkashi, nga mwe muli Imam Ibn Hajar al-Haytami, nga mwe muli Imam Sheikh al-Islam al-Bajuri, nga mwe muli Imam Sheikh al-Islam Zakaria al-Ansari, nga mwe muli Imam al-Hafiz Sharih al-Bukhari al-Imam al-Qastallani, nga muli Imam an-Nahwi al-Imam Khalid al-Azhari, muli Imam Ibn Saigh n'abamanyi abalala abafaananako bwabo, nga mwe muli na Imam Mulla Ali al-Qari. Baga baiti eri ala taqdiri hadthi, neera mu bo monna temuli yagamba nti baiti erimu ki? Baiti erimu shirk, nga bwe tuyinza okuwulirako ku nsomesa z'abasomesa ab'omulembe guno.
era mu bo mu bamanyi abo bagamba nti imma okubanga bayita eno ala taqdim wa ta'khir fi albayt, ekimanyikiddwa mu lulimi oluwalabu waliwo kye bayita taqdim wa ta'khir, okulembeza ekyo ekibadde kisaana okubanga kyekisemba n'okusoosa ekyo ekibadde kisaana okubeera nga kyekikola ki kyekisooka. ne bagamba nti alqamaru laysa huwa almuqassamu bihi bal huwa almuqassamu alayhi, nti ono imaamu yali talayira kuki, yali talayira kuki ku mwezi guno, wabula yali nga mu Luganda oyinza okugamba nti omuntu alayidde ku Allah nti tajja kukola kino. Kati kyeyali ategeeza nti yali talayidde ku mwezi, wabula omwezi yali agulayiddeko ku kigendo ku kyagukolebwako, nga kiringa oyinza okugamba nti aqsamtu billah, kyeyali ategeeza nti ndayidde ku Allah subhanahu wa ta'ala iqsamatan, okulayira kuno kwendayidde mabrurat alqasami, okulayira kuno kwendayidde nga kyendayiddeko kintu sadiqu alqasam, kyendayiddeko kituufu nti kyakola ki kyabeerawo era Allah subhanahu wa ta'ala yakikola. Nendaba esukka kweyo abamanyi ze bayogera ezisukka ku ndaba mukaaga n'okusukkakaawo, aba azagadde osobola okutunda mu kitabo kino kye bayita Aminatul Mustarib fi Burdatil Imam Al-Habib ekya Imam Hasan Al-Bukhari. Tweyongereyo ne qasida ya imam yagamba wama hawa algharu min khairin wa min karamin wa kullu tarfin min alkuffari anhu ami. akaseera Allah subhanahu wa ta'ala ma hawa algharu, yani ma jamaa algharu, gharu thawr wano yali alaza kukyatuukawo nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ali mu kusenguka nga agenda e Madina. Bwe yatuuka ku ghaari thawri neyekweka omwo ne Abu Bakar as-Siddiq yagamba nti wama hawa algharu min khairin wa min karamin, empuku eyo teyakuŋŋaanyaako min khairin, min khairi بعض الشراح قالوا من خير يلي أتجيز النبي صلى الله عليه وسلم ومن كرم يلي أتجيز أبو بكر الصديق. nti empuku eno tekuŋŋaanya oba tekyalirwangako muntu asinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasinga bugabi kwenkana Abu Bakari mu kaseera ke bagibeeramu nga basenguka. Wano yali alaza ku haditha y'okusenguka naga nti wa kullu tarfin min alkuffari anhu ami, mu kaseera ke babeerera mu mpuku muno nga bekwesenga abakuffaru babagoba nga batidde okubeera nga singa babalaba nga Abu Bakari we yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba nti law nadhara ahaduhum tahta qadamayhi la ra'ana, ya Rasulallah basajja batusazeeko ku mpuku naye singa omu ku bbo atunula wansi ku bigere bye ajja kubeera nga atulaba. Naye yagamba Allah subhanahu wa ta'ala yakolera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Abu Bakar as-Siddiq ekyamagiro babeerera mu mpuku eyo, yagamba nti wa kullu tarfin min alkuffari anhu ami, nga amaaso g'abakuffaaru gonna abaali bagoba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubeera nga bamutta, min alkuffari mu abakuffaari abo anhu ami baali bazibe nga tebasobola ku Allah subhanahu wa ta'ala yababikka ekintu ku maaso nga tebasobola kubeera nga balaba Nabi sallallahu alaihi wasallam ne Abu Bakari akaseera ke babeerera mu ntaana Allah nga ekibakolera ng'ekyamagiro okulaba nti akola ki abaprotectinga. N'agamba nti fasidqu fi lghaari, wano yali ategeeza Nabbi fasidqu fi lghaari, omwogezi w'amazima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaseera ke yabeerera mu ntaana, wasiddiqu anategeeza Abu Bakari n'oyo akakasaawo amazima g'oyo aba ayogedde amazima, nga ategeeza nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kimanyikiddwa nti Abu Bakari ye yasooka okubeera nga akola ki akkiriza ebigambo bya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu kaseera ke yaviira mu Isra wal Mi'raj. Naga nti waba Muhammad yabagambye nti yagenze mu ggulu n'akomawo mu kiro kimu byayogedde mazima. Kati wano Imam yamutuuma as-Siddiq, omukakasi w'amazima, fasidqu fi lghaari, ng'ategeeza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam was-Siddiqu
noyo gwe baatuuma Siddiq gwe bakazaako ila Siddiq Abu Bakr Siddiq lam yarima yani لم يفارق أو لم يغادر. لم يرم فعل يرم فعل يدل على استمرار الشيء وعدم الانفكاك من مكان. kikolwa ekitegeeza okunywera kw'ekintu mu kifo kimu nga tekivuddeewo kugenda mu kifo kirala. Nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaseera ke baabeereramu ne Abu Bakari mu mpukunga abakuffaaru babagoba, lam yarima tebeenyenyaako oba tebaatyamu oba tebaapapamu kubeera nga bakyusa ekifo kye baalimu, kuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yali abaprotectinze kubaasoga bano abakuffaari abaali babagoba okubeera nga baali tebabalaba. Yani lam yataharraka, tebaatya, tebeenyenyamu, tebaanoonyamu buddukiro bonna, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yali abawadde protection. Wahum yaquluuna, ate bano bo abaali babagoba mu kaseera ako ke baabanoonyezaamu bwe baatuuka ku mpuku baali bagamba, ma bilghaari min arimi, mu mpuku eno temusobola kubeera nga mulimu omuntu yenna, okusinziira ku nfaanana gye yali efaananamu. Imaamu anyumya empuku yali efaanana etya? Yagamba, dhannu alhamama wa dhannu alankabuuta ala khayri albariyati lam tansuj wa lam tahumi. Yani anna alkuffara dhannu li'ama absarihim, abakuffaaru bano balowooza olw'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yali abafudde nga bazibe yani balaba naye balinga abatalaba, tebasobola kulaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Abu Bakari mu ntaana mu mpuku mwe bwali, olw'okuba nti Allah yali abalemesezzo, yali abatadde evvumbe ku maaso nga tebasobola kulaba Nabbi ne Abu Bakari mu mpuku. Dhannu alhamama yani dhannu li'ama absarihim, dhannu alhamama lam yahum hawla alghar walankabut lam tansuj alayhi, tebasobola kulowooza oba tebasobola kukitegeera oba tebasobola kukifumiitirizaako nti okujja kwa hamam, naam, akanyonyi kajja ku mpuku ne kabeera nga kabiikako eggi n'ennabbubi nejja ku mpuku Nabbi sallallahu alaihi wasallam we yali, nekola ki? Neteekawo olunnabbubi. Tebakirowoozaako mu bwongo bwabwe nti akanyonyi kano kaali kazze ne kakikola ne kateeka ne kabiika ku mpuku eno, oba nnabbubi okuteekako olunnabbubi bwayo. Tebakirowoozaako nti ebisolo bino byali bikikoze himayatan linnabi sallallahu alaihi wasallama, tibyali bikikoze mu'jizatan lahu, nga kyamagero gyali, wa wiqayatan lahu min a'daihi, era Allah subhanahu wa ta'ala yabituma okukola ensonga ezo wiqayatan lahu, protecting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama muki kubalabe be. Bal dhannu, wabula bo balowooza kasita basangawo nga akanyonyi kabiiseewo ne basangawo nga n'ennabbubi ekoze eki? etaddewo olunnabbubi. Dhannu, balowooza hadha almakan khali min annas, tekifo kino tekiriimu muntu yenna yenna. Lwaki? Kubanga nabbubi n'obunyonyi dabbatan wahshiyatan, tugamba nti bisolo ebitabeera mu bantu, so bwe biba bisazeewo okubeera mu kifo kiba kitegeeza ekifo ekyo tekiriimu muntu yenna. Kati bwe basanga nga nabbubi etaddewo olunnabbubi lwayo nga n'akanyonyi kabiiseewo, balowooza nti ekifo kino temusobola kubanga mulimu omuntu yenna, kubanga singa mubaddemu omuntu yenna, singa nabbubi ono taliiwo era singa akanyonyi kano tekaliiwo. Ne batamanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yakikola nga akikoledde Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kumutaasa kuba kuffaaru abo. يعني ظن الحمامة وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. تبالو زاكو انتي العنكبوت هذا انتي نبو بيونو وبس بايدا يجا نجيتدو
tansuj yani teyajja kuteekawo lunabbubi lwayo oba akanyonyi kano tekajja kubiikawo protecting nti byakikola kuprotectinga nabbi, wabula balowooza nti okubeerawo kw'ebisolo ebyo bibiri kwaliwo bubeezi just lwakuba nti tewaliiwo muntu yenna yali abeera mu kifo ekyo. Ayagala okusoma ku kyafaayo ekyo tulina sheekh waffe yakikolako bahthi nga aleeta takhriji ya ekyafaayo ekyo. sheekh solo musa akingako ku neeti bumuyita Dr. Ibrahim العشماوي أو العشماوي محدث في الديار المصرية يقول بحث النابة كحادثة يا نسج العنكبوت كحادثة يبيله ملنبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورناكو ليقول شيء ليالي ممبكو عنكبوت نجاني زيمبا inyumba yayo waggulu protecting nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aba ayagadde okwongera okumanya ku kyafaayo ekyo asobola okunoonya dokitoro yo ku neeti nanoonya bahthi yeyo ajja kubeera aga yastafid. Imam yayongerayo n'agamba nti wiqayatullah baita eno nkulu nnyo, yagamba nti wiqayatullahi aghnat an mudaafatin min ad-duru'i wa an 'ali min al-utumi. Protection ya Allah subhanahu wa ta'ala oba okutaasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala mu kaseera kiyetaasizaamu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Abu Bakari nga bali mu mpuku. Nabbi we yagambira Abu Bakari ma dhannuka bithnain, olowooza kikuffa ababiri nga Allahu thalithuhuma, nga Allah subhanahu wa ta'ala yewokusatu wetuli yagenda okuprotectinga. Allah n'agamba mu suratu Tawba illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, bwemba muganye okutaasa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad nasarahu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yamutaasadda idh akhrajahu إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الله سبحانه وتعالى إذ أخرجه في الغار إذ هما في الغار مكسرة كبابر لمو ني أبو بكري مو إذ هما في الغار بابر مو إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا مكسرة كي يقابل له مكوانوك أبو بكري bwabirira mu mpukunga abakufaru babagoba nti teweeraliikira Allah subhanahu wa ta'ala ajjaina kubeera nga atukola ki atutaasa. Yagamba nti in protecting Allah subhanahu wa ta'ala gye yabataasamu wiqayatullah aghnat an mudaafatin, intaasa Allah gye yabataasamu aghnat kafatuhum an mudaafatin min ad-duru'i wa an 'ali min al-utmi. Timkaseera ako wandigambye nti bandyetaaze ad-duru' okubeera nga bambala ebyambalo by'amagye ebibataasa okubeera nga tebafuna buzibu, ebyambalo ebyambalibwa. Ad-duru' jam'u dir'in yani engabo, oba al-utum kitegeeza fences yani ebizimbe ebizimbiddwa okutaasa abantu abali emabega waabyo kuva ku balabe baabwe. Akaseera Allah ke yataasizaamu Abu Bakari ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabataasa n'ekintu kyoyinza okulowooza nti kyekisingayo okuba ekinafu era nga yenabbubi n'akanyonyi. Tebeetaagako kubeera nga bambala durur, bambala ebyambalo bye bambala mu magye okulwana kuba kufaaru okubeera nga beetaasa, oba tebeetaagako kuzimba kizimbe kyonna kubataasa kuva kuki kubalabe baabwe, wabula Allah okutaasa kwabwe kwe yabataasa ne adhafu al ashya, ekintu kyoyinza okulaba ng'ekitono. fawiqayatullahi waqa'at bi adhafi al ashya, okutaasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwe yataasa nabbi yabataasa nabo n'ekintu kyoyinza okulowooza nti kyekisinga okubeera ekitono. ngera Allah subhanahu wa ta'ala muwagamba mu Qur'ani wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa, tosobola kumanya magye ga Allah subhanahu wa ta'ala gayinza kukozesa kulwana ntalo ze okujjako ye. Kati Allah subhanahu wa ta'ala mu kaseera kano yakozesa ekintu ekisinga okubanga kyoyinza okulaba nga kyekiyinza okubanga ekinafu mu maaso go, naye n'akikozesa okubeera nga yataasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakari mu kaseera ke babeereramu mu ntaana ne bateetaagako
kubeeranga bambala engabo oba bazimba ebizimbe okubeeranga beetaasa ku balabe abaali bakoze eki abaali balumbye. Era mwekyo Abubakari mwekyo imaamu n'agamba nti ma damani dahr wa fi riwaya ma samani dahru yawman aw dayman wastajartu bihi illa waniltu jiwaran minhu lam yudami. Imaamu bwe yamala okwogera ku nsonga eno, Abubakari bwe yabeeranga yali mutaalliku nnyo ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeekwata nnyo ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kaseera ke baabeereramu mu mpuku okubeera nga bawona, yagamba nti ma saamani dahru dayman wastajartu bihi, sifunangako yani ma zalamani ahlu ddar. هنا في هذا البيت مبيتين فيها إشكال ملمو بزيو تي إمام نسب الظلم إلى الدهر في الظاهر، وهذا في الظاهر. تي إمام يقام أنت ظلمني الدهر، أنت يلينغا قام أنت أبزيبو omwaka tegundyaza amanyangako nga ku makulu g'okungulu alinga avuma omwaka ate nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi la tasubbu dahr, temberanga mukola ki temuvuma omwaka, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ana dahru nze mwaka biyadi uqallibu al-layla wan-nahar, nze nkyusakyusa emiki ebisana n'ekiro. Bayita eno yennyini nnyini abamanyi bagamba eringa bayiti eri eyasoose, nayo bayiti eri ala taqdiri hadhi, waliwo ekitakola ki ekitayogerwa mu bayiti naye nga kiri maalum. Lwaki? Nti omusiraamu yenna yuhmal kalaamu, ebigambo byonna omusiraamu byayogera yuhmal ala mahmalin sahih, biba birina okubeera nga biyimirizibwa ku mahmal oba ku waji, ku ndaba ewafaka ne aqida ye, ewafaka n'enzikiriza ye. Kyovulanga mumanyi bagamba nti bayiti yali etegeeza ma zalamani ahlu dahr, sifunangako buzibu mu bantu mu mwaka gwonna, wastajartu bihi, ninesigamira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani tawassaltu bihi, nesaba Allah subhanahu wa ta'ala nga pita mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa waniltu jiwaran, okujjako nga nfuna jiwaran kituyinza okuyita okubudamizibwa, lam yudami, okubudamizibwa okwo toyinza kubeera nga okunyooma, okubudamizibwa okwo kubeera nga kummala, okubeera nga mpita mu bizibu byonna bye banfunye mu mwaka. Bayita eno Imam Ibn Hajar al-Haytami rahmatullahi ta'ala alayhi bwe yali agivunula yagamba nti hadha al-ma'na, kino Imam al-Busiri kyayogera, laysa makhsusan bin-nazim, si kikomeke ku ye nti yatawassala bin-nabi sallallahu alaihi wasallam, tekiri ku ye kanti bw'aba afunye obuzibu bwonna asobola okutawassala ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah n'amala ekizibu kye. بل هو حاصل لغالب المسلمين، وبلا مكرغانو غابيراو oba gabeera ku buli musiraamu yenna mu umma ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. faman tawassala bihi oba fama tawassala bihi ahadun illa waqad nala matluba, teri muntu yenna asaba Allah subhanahu wa ta'ala nga yatawassalu bin nabi sallallahu alaihi wasallam okujjako nga afune ekyo kyabakoze eki kyaba asabe Allah subhanahu wa ta'ala. Era amakulu gano g'okubeera nga natawassalu bin nabi sallallahu alaihi wasallam, omuntu yenna aba afunye obuzibu bwonna okubeera nga yatawassalu asaba Allah subhanahu wa ta'ala, asaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mumalira ekizibu kye. Amakulu gano nga bwe tulabye ekisookera ddala ishkaali eri mu baiti esooka, mu baiti kubanga nasaba الشيخ أو المؤلف الظلم إلى الدهر، وهذا في الظاهر كما قلنا. أنت إمام obulyaza amaanya yabuze eri eki eri omwaka kaanna fi dhahir nga
ku makulu ag'okungulu oyinza okulaba nga imaamu yasubbu dahr ng'alinga avuma omwaka ate nga mu hadithi kyaganibwa. Ne tugamba nti tawjihi esooka kwe kubanga baiti yali ala taqdir hadfi nti imaamu yali ategeeza ma zalamani ahlu dahr. وبهذا قال بعض العلماء إلى أبا من يمامو باقى منت بيت إلى على هذا المعنى. ومنهم إلى من العلماء من قالوا يمكن حمل الدهر على أنه الشيطان. تصور كبيرا نحمل حمل يعني أما كل يليات جيزة من الدهر أنه الشيطان يليات جيزة الشيطان على أنه الدهر المقصود بالحديث على أنه المقصود يليات جيزة بيتين رواتي كبانغ الدهر كبانغ الشيطان ينو يفيلكو يسينغ كتسبب okuviirako ensonga omwana damu kwabonabonera muki kwabonabonera mu mwaka. Era ekyo nga kisoboka mu lulimi oluwarabu ebeera isti'ara tasrihiyya asliya min haythu annahu shabbaha fiha ash-shaytanu bid-dahr bijami' at-tasabbub fi adh-dhulm wal-juri fi kull. Nti yafananya shaytani najifananya omwaka olwaki nti shaytani eno yebeera ebiseera ebisinga ensonga eviirako abantu abali mu mwaka okubeera nga bali azaamaanya bannaabwe ne bannaabwe. Kati kaannahu qasada shaytan nti shaytaani eno buli weebeera endeetedde ebizibu nendeetera obuli azaamaanya nensaba Allah subhanahu wa ta'ala nga mpita mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala amala ebizibu byange. Era abamu bavunula bayiti eno ku makulu agagamba ti ma saamani au ma damani dahr. Ne bagamba nti ma damani dahr au ma saamani dahr. Ne bagamba nti kyeyali ategeeza min kalimati dahr yali ategeezaamu Allah subhanahu wa ta'ala nti Allah subhanahu wa ta'ala buli kizibu kyantuusaako mu mwaka nemusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga mpita mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okujjako nga Allah kizibu kyakola ki akimala. Lwaki ya abamu bagamba nti maana gategeeza dah anti mudahru ategeeza Allah kubanga mu hadithi emu Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi al-Qudus nga Allah yegerako yagala la tasubbu ad-dahr timuvuma mwaka. Lwaki na Allah yabagamba nti ana ad-dahru zani زي مواكا كاش نشتغيزا بهذا لو حملنا هذا المعنى على هذا الحديث بتبا تصور كويمي لزاما كمعنى غا حديثينو امام يا تجيزا مونتي الله سبحانه وتعالى تيانتو سانغا كو زيوبو نبو مواكا okujjako nga bwe musaba nga mpita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba wastajartu bihi nga yani الضمير يعود على أقرب المذكور في هذا التوجيه. إلى وين بيت كسبوا كبير لمن لا يجوز التوسل كوي إن قلتوا منتي يتكيز التوسل يمكن حمل البيت على هذا المعنى. أصور أكتجر بيت جنا مقولو تما سامن الدهر الله سبحانه وتعالى تانتو سانغاكو بزيو ونا obatangirangako buzibu nam mumwaka wastajartu bihi nemusaba Allah subhanahu wa ta'ala antase obuzibu obuli mukyabangeredde illa waniltu jiwaran minhu lam yudami okujjako nga nfuna okubudamizibwa obutakolaki okutasobola kubeeranga kujogebwa. Ne tawjihi sukakeze zuwera tawjihi nga munana kubaite yokka ebyo nabamanyi babikola. Lwaki hatta omuntu aleme kubeeranga agwa mu takfir kubeeranga akafuwaza musiraamu munne olw'okubeeranga ayina ekigambo kyatategedde ku makulu naadhimu oba nyini kitabo gyeyakola ki gyeyagenderera. Ate oluvannyuma lw'okubeeranga baiti yahtamilu kulla hazihi al-ihtimalat olw'okuba nti baiti ebigambo bino bihtamala yani birimu endaba nyingi oba etegeera nyingi
ng'omusiraamu oyinza otya okubeera nga weekwata ku ndaba emu oba ku ntegeera emu n'obeera ng'osinziira okwo n'okafooza omusiraamu, ate nga nabbi sallallahu alaihi wasallama yatutiisa okukaafuwaza omusiraamu yenna yenna. Omusiraamu nno owa bulijjo, fakaifa bil imam, ate kiyinza kitya kubeera ku imaamu min aimmati almuslimin, omu ku baimaamu b'obusiraamu abakulu. Imaamu yeyongerayo n'agamba nti walal tamastu, nga yagamba nti walal tamastu ghina ad-daraini, yani wala talabtu ghina ad-daraini min yadihi illa istalamtu an-nada min khayri mustalami. Sisabangako, tugambe bayita ina amakulu abiri, okubanga ad-damiru oba ebyogera bino tubizza ku Allah subhanahu wa ta'ala fi tawjih gye twalabye nga tawjih al-awwal nga tujizza ku Allah subhanahu wa ta'ala liman la yajizu tawassul wa hadha law sallamna. Netugamba tawjih eyokubiri kukubanga ebigambo bidda ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hadha liman yujizu tawassul wa hum jumhurul ulama, nga bebamanyi b'obusiraamu abasinga obusinga obungi. Yagamba nti walal tamastu ghina ad-daraini min yadihi, sisabangako oba sinoonyangako kwesiima ku nsi kuno na kwesiima na hidaaya oba na bulungamu bwa kulungamana bifi'li al-a'mali as-saliha, nga nkola ebirungi ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala, nga binonyamu ebyo bigambo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yatugamba, oba okwesiima kwa akhira nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampolereza yawm al-qiyama, illa istalamtu an-nada, okujjako ng'ekyo kyemba nduubiridde oba kyemba nnoonyezza, istalamtu an-nada nkifuna min khayri mustalami, mwoyo asinga okubeera ng'akola ki, ng'akigaba. Wa fi hadha al-ma'na, mu makulu ga bayita eno mulimu kyetuyita at-tawassul, titwakimazeeyo bulungi, imaamu kyeyali ayogerako wano, era nga wembagambye nti huwa al-ma'na, ge makulu agagendebwako abamanyi b'obusiraamu abasinga okubeera nga bangi. Njagadde basomereyo abamu ku bamanyi b'obusiraamu abakkiriza ebigambo ebyo, oba okubeera nga natawassalu binnabii sallallahu alaihi wasallama fi du'a, nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala, nga tusaba nga tuyitira mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Abamu ku bamanyi abayogera ebigambo ebyo muli al-imam an-Nawawi rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, kama ذكره هنا في الكتاب. قال إمام النووي بيتوجر في كتابه المجموع شرح المهذب، يقام ويجري في آداب الزيارة ومتاجنز كتاب محمد صلى الله عليه وسلم، يقام ثم يرجع إلى موقف الأول قبالة وجه رسول الله ويتوسل به في حق نفسه. انتو متواجنز وكلام محمد صلى الله عليه وسلم باتوكا نبي محمد صلى الله عليه وسلم والي أسبى الله nga يتوسل به nga أسبى أيتم نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونفس المعنى ذكره الحافظ القسطلاني، ونفس المعنى ذكره الحافظ ابن الجزري إمام القراء يتوجر في عدة الحصن الحصين، يقامت ويتوسل إلى الله بأنبيائه والصالحين، ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنبيائه والصالحين. تسابع الله سبحانه وتعالى تسابسا با أبرونغو فنبا النبي با الله سبحانه وتعالى. ونفس الكلام قاله الإمام أحمد بن حنبل في الإخنائية في الرد أو الرد على الإخناء، يقاما وسل الله حاجتك متوسلا إليه بنبيه تقضى من الله عز وجل. إمام أحمد نه يجري بجانبه بينت سبأ الله سبحانه وتعالى متوسلا قويت من محمد صلى الله عليه وسلم. ونفس المعنى قاله ابن عقيل الحنبلي، ونفس المعنى قاله ابن مفلح الحنبلي، وبه قال الإمام المرداوي، وبه قال ابن الحج المالكي، وبه قال شيخ الإسلام ابن مرزوق، وبه قال الإمام إمام أهل الحديث ابن الصلاح، وبه قال ابن خليل، وبه قال الإمام العدوي،
وغيرهم من العلماء ممن قالوا بالتوسل أبامني نابو بنا بكرزا ومنتو كبيرانغا يتوسل إلى الله بنبيه سبع الله سبحانه وتعالى أن يتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قاطبة هم جمهور العلماء بمن باب السلام وقال شيء أبا سينغو بونجي إلا وبلا واماني نيو إلا وبلا نيمبا فزاماني وكل ملقواب بنا تسيب سلام يونغرايو غا تماليزا فصل يفي يورنا كولاليلو يغانت لا تنكر الوحي ونو التفت إلى حديث تاني ونو يتاندي كوكوغيدا كوكاكو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبكى بامو كانغا كوبوتوا ناغا لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم تو وكانيا أكوكي واكو كون النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو بكى nga akozeshi min ru'yahu nga yebase oba nga lota kubanga kimanyikiddwa mbasoma ulumul qur'ani nti obaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama muntandikwa bwamukangako birru'ya saliha yalabanga ebiroto ebirongofu oba ebirungi lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yamutandikiza bwatu hatta yatadarraj asobola okubeeranga amanyira obubaka kubanga singa bwa malaika yamujira direct fi awwal al-amr yandi baddenga kimuzitowako obanga kimumenya ni Allah subhanahu wa ta'ala yamuleeteranga obubaka fi bidaya nga obannabbi tebunatuukira ddala nga abumuleetera mu biroto ebirungi yagamba nti la tunkiri lwahya towakanya obubaka obwo bwamukangako fi bidayati al-amr mu ntandikwa nga Allah subhanahu wa ta'ala mutegeka okubeera nga mufuula nabbi obwamukangako nga akoze eki nga yeebase oba mu birooto bye kubanga lwaki inna lahu qalban mazima ddala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alina omutima idha namat al-aynani lam yanami bw'aba yeebase omutima gwe gukola koleki gubeera gwo gutunula nga nabi sallallahu alaihi wasallam we yagamba mu hadithi eri muttafaqun alayhi fi al-Bukhari wa Muslim yagamba inna aynaya tanamani wala yanamu qalbi amaaso gange geebaka naye omutima gwange gusigala kolaki omutima gwange tegwebaka ate nga omutima gwe gugendamu obubaka yagamba nti towakanya obubaka obwamukangako ng'alinga yeebase kubanga amaaso ge galinga gakoze eki gegalinga geebase naye omutima gwe gwalinganga fi halati lyaqadha daiman gwabeeranga muzuukufu nga gusobola okwaniriza obubaka mu kaseera konna naga nti wadhaaka hiina bulughin obubaka obwo bwamukangako fi halati ru'ya obwamukangako mu mbeera y'ekirooto dhaaka hiina bulughin min nubuwatihi bwamukangako nga akaseera k'okutumibwa kwe yatumibwamu ng'awezezza emyaka 4 teginnakola ki teginnawera naye bwe yamala okubeera nga emyaka 4 giwera eyembeera yatandika okubeera nga malayika agiraba direct obanga emugira mu kifaananyi ky'omu basajja abalongoofu nga bwe yagiranga mu sura ya Dihyatul Kalbi radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu nga egira mu kifaananyi ky'omu ku basajja abalongoofu nga sahaba gwe baali bayita Dihyatul Kalbi obanga emugira mu kifaananyi kya malayika nyini kati buli obubaka bwasookanga kujja ng'akaseera k'okutumibwa kennyini ak'emyaka 4 tekannakola ki tikannatuuka wadhaaka hiina bulughin akaseera ka ru'ya kaaliwo paka ila hiini albulugh paka bwe yatuuka mu kaseera k'okubeera nga atumibwa falaysa yunkaru fihi haalun muhtalami era tosobola kubeera nga ogaana obubaka obwo obwamujjira mu kaseera nga kaseera kali ke yabulabirangamu mu kirooto lwaki olwakuba nti yamaze okuwa illa ti inna lahu qalban yayina omutima nga tanamu al-aynani ama amaaso ge galinga ageebase walqalbu la yanam omutima gwe kola ki nga omutima gwe tegwebaka kati tosobola kugaana bubaka bwamujjira mu kaseera ako kubanga omutima gwe gwali kola ki gwali guli ready okubeera nga gwaniriza obubaka obwo n'agamba imam tabarakallahu yani takathara alkhairat Allah subhanahu wa ta'ala yayitiriza obulungi oba Allah subhanahu wa ta'ala yawkana Allah mulungi ma wahyun bimuktasabin obubaka buno bwe twogerako oba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nebi amagira Allah subhanahu wa ta'ala biyamuwa
obaba nabbi bonna abamusookako laysa bimuktasab, oba nabbi si kintu omuntu kyakolerera obukolerezi nakifuna, wabula ebeera istifaau min Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yasukkulumya gwayagadde namuwa obwannabbi. Kyova olabanga yatandika ebigambo binaga nti tabarakallah, Allah subhanahu wa ta'ala yasukkulumya obulungi bwe okubeera nga abuwa gwaba yagadde. Ma wahyin bimuktasabin, obubaka buno oba obwannabbi si kintu ekikolererwa obukolererwa, wabula Allah subhanahu wa ta'ala akiwa gwakoze eki, gwaba yagadde. Wala nabiyyun, era teriyo nabbi ala ghaibin bimuttahami, gwe tusuubirizaamu kulimba kwonna bw'abeera nga atubuulidde kwebyo ebyekwese, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakola ki, yasukkulumya naawa oyo gwaba yagadde okumanya ebyo ebyekwese, oba gwaba yagadde namuwa obwannabbi. Nga Allah subhanahu wa ta'ala waga nti wama huwa ala alghaibi bidanin, yani ma huwa ala alghaibi bimuttaham. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetumusuubirizaamu kulimba kwonna waaba atubuulidde ebyo bye tutamanyi nti ayinza okubeera nga atulimbye, wabula tukakasa nti wama yantiqu anil hawa, talina kyayogera ng'ayogera ku kwagala kwa mutima gwe, in huwa illa wahyun yuha, wabula bubeera bubaka obwo obubeera bumuweereddwa min Allahi subhanahu wa ta'ala. Yeyongera Imam al-Busiri nga tumaliriza fasula eno n'ebyamagero bisatu Allah subhanahu wa ta'ala byawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu byamagero byamuwa yagaa nti kam abra'at wasiban billamsi rahatuhu kam hadha lilkhabariya bima'na alkathra. Bameka Allah subhanahu wa ta'ala byawonya wasiban almarad, Allah bameka byawonya ebirwadde oba ebizibu bye baali bafunye billams, yani bimujarrad lamsi, bimujarrad lams, nga Nabi sallallahu alaihi wasallam abakutteko obukwasi mu kifo oli kyeyali afuniddemu obulwadde oba ekizibu kyonna kyonna oli kyaba afunye, Nabi sallallahu alaihi wasallam namukwatako obukwasi nawona obulwadde obwo. Billamsi rahatu, nga Nabi sallallahu alaihi wasallam amukutteko n'ekibatu kye. Wa atlaqat ariban, era kam hallat, bameka abawona ebizibu byabwe, kam hallat mashakiluhum, bameka Allah subhanahu wa ta'ala bawonya oba bamala ebizibu byabwe min ribqati lamami, yani min iqdi aljunun, bameka mwaba Allah subhanahu wa ta'ala beyajjako ekituttwa ky'okugwa eddalu oba ekituttwa ky'okubeera nga omuntu alogeddwa n'asiirikira eddogo, naye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namukwatako obukwasi namusabira edduwa, Allah subhanahu wa ta'ala namuwonya. Mu bayiti eno Imaamu yali alaza eri ebintu bibiri. Ekisookera ddala yali alaza ebimu ku byafaayo ebyatuukawo nga ku sahaba gwe baali bayita Qatada. Yafuna Qatada sahaba yafuna obuzibu mu lutalo lw'e Uhud, bamutema ekiso mu feesi, wawaqa'at aynuhu ala wijnatihi, eriiso lino lituuka okubeera nga livaamu nga balisaze. Najja eri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga hadithi wetunyumirizibwa Abu Ya'la والبيهقي وابن عساكر في التاريخ. قتادة بيجي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ما زوك متما نام قام يا رسول الله إن لامرأة أحبها، يا رسول الله إن لامرأة أحبها، مزمدلني نوم شارع قلنا لسيو مواقلة، وأخشى إلى يا رسول الله انتيا أنها إن رأتني على هذه الحالة قذرتني، bwana ndaba ngeri serimu livuddemu ajja kubeera nga nennyala ate nga mukyala nge mwagala. wartafa hubbi min qalbiha, era ajja kubeera nga nkyawa. fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aynahu biyadihi, nabbi nakwata eriiso lya Qatada eryali lijjiddwamu, waraddaha ila mawdi'aha, nalikwata nalizza mu kifo kyekyaliko ki kiryali livuddemu. Nabbi namusabira namugaa Allahumma ksihu jamalan, Allah nkusaba sahaba n'omwambaza obulungi. fakanat ahsana aynihi, eriiso eryo ne liddawo ng'ate liraba n'okusinga endaba gye libadde lirabamu. Kati Imam yali alaza ku kyafaayo ekyo ekinyurizibwa Al-Hafidh Al-Bayhaqi fi Dalail wa Abu Ya'la wal Imam Ibn Asakir
nga agamba nti kam abraat bameka mbawona wasiban oburadde billamsi rahatu nga nabi sallallahu alaihi wasallam amukutteko bukwasi wa atlaqat ariban era bameka mwaba abawona amajinni oba okulogebwa nga babadde bamuloge balina ekintu kye bamusibiddeko oba eddogole bamusibiddeko ishara ekigambo ekyo isharatan yali alaza ku kyafaayo ky'omukyala eyajja eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'omwana we ng'alina bibnillaha bihi junun omwana omukyala yajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'alina omwana we omwana oyo yagudde eddalu famasaha biyadihi almubaraka sadrahu fatha'atan ay qai'atan nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akwata ku kifuba ky'omwana oyo yali gwe baali basudde eddalu omwana oyo n'asesema oba tetuyinza nazza byonna bibaali bakoze eki bibaali bamusibiddeko mu byeddogo eddogo nelikola ki nelimuvaako ekyafaayo ekyo akhrajahu al-imam ahmad وابن أبي شيبة والدارمي والطبراني في الكبير والبيهقي في الدلائل باچا قد أصولك تسانغا مبتبيبي ناقامنتي وأحيت السنة الشهباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مياما غير الله سبحانه وتعالى بيموه أحيت السنة الشهباء دعوته النبي صلى الله عليه وسلم الله يموه الدواي دي سبا وما اسمك الدواي دي سبا أحيت السنة الشهباء الله سبحانه وتعالى يا تاسا أمسنا وبا أمواك أغوالي gumaze omwaka mulamba gwonna nga gwakyeya enkuba tetonnya olw'edduwa ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah n'atonyesa enkuba kulwa edduwa ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma lw'abantu okumala ebbanga eddene nga tebalaba ku nkuba hatta hakat ghurratan hatta sarat hatta okutuukira ddala okumanya edduwa ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yataasa omwaka ogwo mulamba Allah n'abataasa ekyeya حتى شابهت تلك السنة لزيادتها على غيرها من السنين اكتوك اجسيلا وماكو قبلونجي كواليكو صارت كغرة الغرة هي الشيء تيتينتو في أحسن صورتها مجفاني تاكي سينغو كبيري سينغو كبيري لونجي نشتوك اجسيلا انتي ومبلونجي وماكو كمياكي ميراجل جنة gwasing'a emyaka gyonna gyonna egyali gibaddewo olw'edduwa ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama obulungi Nabi sallallahu alaihi wasallama yasoma edduwa enkuba netonnya omwaka ogwo ne gubeera mulungi nnyo okusinga emyaka egirala gyonna fi al-a'sur ad-duhmi ne gusinga al-a'sur jamu asr yani emyaka nti ne gusinga emyaka gyonna fi ad-duhum yani fi as-sawad nga kikyategeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala we yatonyesa enkuba ettaka lyafuuka jjimu nerituuka okubeera nga lya bbulaaka limezezzaako ebimera dizza ebimera byonna bibeera nga bikoze eki bisibbwamu mu ttaka olw'edduwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okutonyesa enkuba n'okuzza ebimera by'abantu basobole okubeera nga bafuna ekyokulya olw'edduwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bi'aaridin Nabi sallallahu alaihi wasallama bwe yasaba edduwa bi'aaridin yani جاد أو خلت البطاح بها يعني من أجل السحاب الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بيسبب الدواء اتشلن تشكواتا العارض ونتجزم تشلي وسمي كذلك إلى اتشلتاتو مبا عارض لاعتراضه في الأفق ولوك بانغا شيء يوريكا كوغورو ني تشيزيزو كبيرانغا مولا ebiri waggulu waakyo mu munyenye n'emyezi genkuba egenda okutonnya tibi'aridin Allah subhanahu wa ta'ala nabi wayasaba edduwa ekire nekitonyesa jada bil matar nekitonyesa enkuba aw khiltu al bitah biha aw bima'na ila an sara al bitah paka wekyatu kumanya kuba yatonnya nnyo Allah subhanahu wa ta'ala nassa amazinga mangi ila an sarat al bitah wekyatu gekisiranga ekyererezi kyonna kyonna oba ekifo kyonna kyonna kyebaalimu saraka saybun min alyammi nga obungi bw'amazzi agaalimu saybun min alyammi kyatuka ekiseera nga kiringa olaba
amazzi agakulukuta okuviira ddala min albahari ng'amazzi mangi ekyererezi kyonna kyonna kye baalimu nga kikulukutamu amazzi amazzi ago obungi bwago galinga amazzi agavudde mu nnyanja ne gajja ku lukalu abantu bwe babadde babeera au sailun min alarimi oba okukulukuta kw'amazzi ago mu bungi bwago kwalinga olaba omugga ogubadde gugaliddwa gwe bazimbyeko daamu eyo ne bagimenya amazzi ne bagata sipiidi gye gajjirako n'obungi bwe gajjirako kyekifaananyi kyekimu amazzi obungi bwago bwe gwali nga Allah subhanahu wa ta'ala atonyesezza enkuba olw'edduwa ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Era ekyo kirimu ekyafaayo kyennyini ekyafaayo ekyo rawahu sheikhani ekifaananyi imaamu kye yajjamu qasida eyo kyekyafaayo ekyanyumizibwa imaamu al-Bukhari wal imaamu Muslim an أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه يجنا قانت أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ومسجد يجا ناين يوم زكتيو ونقول الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم عليكم مين بدي أو خطبة فقال يا رسول الله قام النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل النبي صلى الله عليه وسلم إما لي فقواو ne enguudo zonna ze tuyitamu zitandise okufa olw'enkuba ennyingi fad'u llaha yughithna tusaba Allah sabire Allah atuwe enkuba farafa'a rasulullah nabi sallallahu alaihi wasallam nasaba edduwa waqala allahumma aghithna nasaba Allah atonyese enkuba emirundi esatu wama nara fi as-sahab min as-sama'i min sahabin wala qaz'in أي قطعة سحاب فطلعت سحابة ثم أمطرت والله ما رأينا الشمس سبتا. أنا ساقامت النبي صلى الله عليه وسلم مسجب يا مقاماتي إما لي فقواو تتشارب كنكبا النبي صلى الله عليه وسلم ويسابا إنكبا نيتنيا ولنقول ريتنيا تتوالبكم سنة ثم دخل الرجل في الجمعة الأخرى omusajja oluvannyuma Nabi sallallahu alaihi wasallam okusaba edduwa enkuba yatonnya ennaku nnyingi paka omusajja omulala we yajja mu juma endala nga Nabi sallallahu alaihi wasallam nga alimu kubeera nga akola ki awa khutba nasaba nagamba rasulullah nti halakat al amwal emaali zzeemu okuzikirira olw'enkuba ennyingi duli enkuba emaali yali ezikirira olw'omusana omungi kati ku luno Nabi sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma lw'okusaba edduwa enkuba ate yayitirira nnyingi nekituuka ekiseera nga ate kati ate yonoona bwonoonyi n'asaba Nabi sallallahu alaihi wasallam enkuba gye yali asabe namugamba fad'u llaha yumsikaha anna tusabire Allah enkuba ekole ki ekendeere. Nabbi n'asaba edduwa n'agamba nti allahumma hawalina wala alaina n'asaba edduwa eyo Allah subhanahu wa ta'ala n'akendeeza ku nkuba yali etonnya ererekerawo. Imam kyalaza mu baiti ene esemba naga nti bi'aridin jada aw khiltu albitaha biha nti ekire Annabi sallallahu alaihi wasallam bwe yamala okusoma edduwa ekire kyatonyesa enkuba ila ansarat okutuukira ddala wekyatuuka ekiseera enkuba amakubo gonna n'ebifo byonna ne bifuuka okubeera nga bijjula amazzi nga amazzi ago galinga saibun min alyammi galinga amazzi agavudde mu nnyanja ne gajja ku lukalu nga mangi au sailun min alarimi oba nga galinga amazzi agakulukuta okuva mu mugga nga gubadde gusibiddwa ebbanga ddene nga tegutambuza mazzi. Ebyo byonna bye bimu ku byafaayo oba ku byamagero Allah subhanahu wa ta'ala byakolera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka mu'jizatihi li idhari nubuwati byakolera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'ebyamagero okujjayo obwannabbi bwe byebyo imam byasobola okubeera nga yayogerako mu fasulu eno gye tubadde tulaba. Ayagala okubeera nga yeyongerayo okumanya ebyafaayo oba ebyamagero ebisukkakaawo osobola okubeera nga atunda fi kutubi siyar mu bitabo ebiremu ebyafa bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam osobola okusangamu ebigambo ebifaanagana nga Imam al-Busiri byeyogera mu kitabo kino wa ghairi
n'ebirala ebitafaananako bwe bityo. Beebaza okubeera nga mumpuliriza. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.